batwaniriza bulungi ejjinja. Abantu b'ejjinja ne batugamba emyaka 4 tebalabangako ku bukulembeze bw'abasuubuzi. Ne bwe mutulaba kutambula disitulikiti ku disitulikiti twasanga challenges nnyingi. Omuntu ng'ajja wano n'akulimba n'akugamba nze ntwala abasuubuzi b'e Masaka, ogenda okutuukayo nga n'e Masaka yavaayo dda abeera kalungu eri mu kyalo, abasuubuzi nga bali eri bafaafaagana. Omukulu wange abadde ayogera agambye ripoti yalina jija mulajawulaye. Omwami ono agambye yabadde atuukirira abamu ku bagagga banne ng'abagamba bali tusaanye twegatta mu futa, ng'oli agamba bwe tunagatta mu futa bagenda tuteekako emisolo mingi, kati ekikwasa ennaku n'ensonyi. Ate fe abalwanyisa emisolo emingi ate bojja bagenda kugattako emisolo, ani atantulaba wano. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Mu 2020 nekankulage ate ebifaananyi ebya 2018 nga poliisi enkwata. Munansonyiwa nkino nkikoze nga njagala okulaga abantu nti wano we muli temwasiga bulwazi, mwasiga ku ttaka gye muli. Ekiralo lyaleke kulengera irakisingezze ne tuliwo omuntu akoze nnyo olinaga nti ekintu afunye kyabwereere, abantu bakola dda. Waliwo akatabu ke mbaddeko nako wanaka report. Yes, haji kampeeka kebera ebifaananyi byange poliisi bwe yali nga enkwata mbawulire n'ebyaliwo. Webale nnyo olunaku luno omululaba. Simanyi omwana sekretari waffe gye yaggya ebifaananyi bino aleka aligye ku Google. Ku luno twali twekalakaasa nga emisolo mingi nga bataddeko n'essente ez'obupangisa ennyuluno bwe bankwata. Omusajja yantwala ku CPS kaali kaseera kazibu, n'ankwata amaaso gano n'enzibiriza n'agira bwati, n'aleeta akatebe ka tiyagaasi n'akuba munda, ne bino n'aligira n'akuba munda. Bantwala mu kkomera wansi mu kinnya nga siraba ennaku ezi ng'amaaso galinga mazibe. Era nze nina ekizibu ku maaso, kati ole ndaba nti wa bbulaaka ayambadde tishati ya bbulaaka ne feesi sobola giraba. Eyo gye tuvudde ekitalya namala ennaku 11 era abasuubuzi ne bakola kinene. Naye oli ajja n'akulaba wano n'agamba oyo Kabanda yatandise Federation Jojo wano. Bannaffe bano be tuli nabo obukulembeze baali babufuula mulimu, ate twakibagamba ne tubagamba no. Ne mufuta essaawa tuli mukola banka bagiyita futa banka, ye banka y'abasuubuzi. Ekyo twalwawo sente babawa biliyoni 13 bajje batandika okusensitizinga abantu bakole ebintu ebifaanana bwe bityo. Baalema, twakikoze nga ne ssente gavumenti tennatuwa. Tatugiyita futa banka era tutandikira kusaba tugenda tubyoludinga. Ekyo kituufu naye bakakasa nti tulina okizimba kubanga omuntu tuwoze eki tubutaddewo. Kati ife situli baleero, tuli kati bwe natuulako ne twegatta ne bannaffe bano bonna batuwadde amaanyi mangi. Sente abantu bazituwadde mwami Kajoga yimirira, nze erinnya lyo lya Kajoga liryankwata Zabbe. Ono mumulaba wano nagendayo ne mubuulira ekirooto n'agamba lindamu katono. Yali alina katipa aka bbulu n'akatunda nampa miliyoni 15 mukikubire mu ngalo. N'agamba buli woolaga kakasa nti abantu balya. Kyoga tewakyogedde, njagadde nkyogere kuba bangi batuga ati tuboogerako naye okatukole ki? Emiliyoni 14 ekintu kye tulimu mulamwa bannange temugwamu maanyi. Ddako walise ono kojjange Mugerwa, ono omusajja omulaba akolera wali ku paaka nkadde. Bangi no batuwadde ebintu naye munzikirize sijja kubamalayo olwobodde. Naye omwami ono ye yasalawo n'agamba nti abakulembeze bafuta buli lwe mulowooza nga kulya ekyemisana
bonna baleete wano walye nga bwe tugenda wali sigala bulijjo. Mukyala Senana yatuwa mutwalo gwa $3,700,000. Ababadde bamuuza sente gye tuzijja ezitambula. Naye kale ye baali basibye n'akawunti ye kwegeese notice nga URA mulina ssebo abamagamba nti bagenda bateekako emisolo. URA yaggala akawunti ye ng'emugamba nti alina okusasula $6,000,000. Ne tulwana ne tuwangula n'atuwa omutwalo mulamba ogwa $, yazituwa mu $, money eza Uganda sizeno. Mutandika okufuna ku conferences ate ez'obwereere. Abantu bangi babadde batandikawo businesses ne zigwa mu myezi 3 nga kutaweeri tukakasa nti olwo lugenda kubeera lufumo. Tugenda kukola kyonna okulaba nga tunasensitizinga, tubawe workshops, parliament tutandika ogyadivisinga, era ebyo byenjogera twabitandise dda. Mu mwaka guno 2025 Muleta Masaka tugenda giwa office. Yes. Muleta Masaka tugenda kwa office. Muleta Masaka tugiwa omwoleso. Era omwoleso ogwo tugenda kusaba pulezidenti w'eggwanga agubeeremu. Kati badde basaba meeting eno bweggwa Muleta Masaka musigaleeko wano tukola arrangement tufune date tufune n'ekifo. Abo wala tetubasosodde naye twagadde tutandikire eri kubanga mu byaddala obusuubuzi kino ekizimbe ky'abasuubuzi tukakasa nti futa tugenda kubeera n'ekizimbe ky'abasuubuzi era yes nga okay kati nga ky'abasuubuzi kino ky'abasuubuzi naye tugenda kubeera n'ekizimbe nga bakiyita Futa Plaza wano mu Kampala. Tetugenda kukoma okwo ne muri regions ez'enjawulo naye tugenda kikola. Abaali bakolera wano be baazimba kino ettaka pulezidenti yali bawa. Kati naffe nga Futa tulina okuteekawo essuula empya tugambe naffe tulina ekizimbe. Mr. Twekiriza ekyatugatta naye ddamu oyimirireko. N'abo bannammwe be mbadde muwulira abatembeeta abantu okutukyayisa abantu. Bannange sente za gavumenti babadde bazirya. Naye ekyenjawulo ekiriwo babadde beekweka mwekwesi. Tebayina wadde wabula bagezaako okuga gavumenti tugiwalana eno nga babawa $2,000,000 nga beeriira. Eyo mu Futa tebiriiyo. Kino kye tukola kya kuzimba fraternity namba. Era nze siwakanya muntu ampabula. Bw'olaba nga tulina bwe tutatambudde bulungi essimu yange kweri nkubira noonya gamba wano temutambudde bulungi oyinza okuba nga gw'olabye obukyamu oba nange nsobola. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira.